president ali mukulambula okulaba performance ya parish development model Busoga enteekateeka jaga nti egenda kujja abantu mu bwavu and waliwo a lot of excitement abasoga okulaba no excitement eriruda the excitement will always be there olaba n'enkoko bwe ziba zirwana nazo abantu bakuŋŋaanaawo ne baba ne excitement even ne seggwanga nga zirwana and waliwo a lot of excitement abasoga okulaba no excitement eriruda the excitement will always be there olaba n'enkoko bwe ziba zirwana nazo abantu bakuŋŋaanaawo ne baba ne excitement even ne seggwanga nga zirwana eno population gy'oleese terina mirimu abavubuka ne bagraduate nga tebalina mirimu bakadde baabwe ne batunda ne kubibanja babawerere ate olumala okubawerera ate n'emirimu nagyo gyakugulibwa bugulibwa what a government president PDM egenda kuyambako kujja ebayambako it has been in power for the last 39 years kikyokolera Busoga sub-region ng'ogyeko okulonda baminisita abakubira mu ngalo ne bakukubira mu ngalo baba twenda okubonaku naye nga baba alina kiyayidana ngalonsa tezirimu bulwe tugenda mu kalulu ne baleeta ebiprogramu ebiguumaaza abantu tubajja mu bwavu mu baba twenda okubona ku wano naye nga baba talina kyaleese abantu babeeranga ku nnyanja nga bavuba ab'ebusoga bagobayo yakobye baba yakobye abas yes oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano ng'omukwano gwange yenna atanakubanga otwegattako kirya wansi olwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement abagala okulanga abagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe olokola adverts mwenna tubaaniriza enamba y'essimu gye mbamuyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali mu diaspora mwe bali kuwagira nkyukakyuka mwe banammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeerako nnyo muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza mwe bali nnyo okwagala amayengo ga channel eno mbaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne musharinga sobolo kubanga tukulaakulanya amayengo ga channel eno mbagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mweraba